Lwaleero wano mu Njeru tufunye amawulire nti waliwo industrial accident ebaddewo mu Night Hill era ne tutegezeddwa nti omuntu omu yafudde mu industrial accident eno era amanyikiddwa nga Buni Sande wa myaka 25 ono mutuuze wa UEB mu Njeru Municipality Buikwe District. Kigambibwa nti ono omwami abadde ali kumenya ekizimbe ekikadde ekimanyikiddwa nga Sun Filtering Site mu Night Hill era kyamukisa mubi ekizimbe wooli yakyo ekisenge kimugwiridde n'akosebwa bubi nnyo bane bagezaako omutaasa naye oluvannyuma n'afa era poliisi tutegezeddwako omulambo tumaze ogutwala mu mochari ejjinja bakole okwekebejja nga naffe tugenda mu maaso n'okukola okunoonyereza kwaffe okumala wabula ate mu ngeri endala taatawo n'omwana awulidde amawulire ago kubanga naye akola mu kampuni y'emu n'azirika era ambulensi n'emuddusa mu ddwaliro naye okulaba ng'afuna obujjanjabi. Bameka Gwani akugambye batume muntu agende wakayo gendo yingire recording. Dia tak ada sirah.